Amawulire Agabuutikidde mu bujjuvu bw'eggwanga likeredde mu kiyongobero oluvannyuma olwa Minisita Omubeezi w'abakozi retired Kano Charles Okello Engola okuttibwa Omukuumiwe Amukubye owa UPDF Private Wilson Sabiti olumaliza okutta mukama we naye ne yettira mu saaluuni ng'agenza akuba amasasi mu bbanga. Abatuuze b'ekyanja ku Ring Road bakeeredde mu kikangabo oluvannyuma lw'omujaasi wa UPDF Private Wilson Sabiti okutta mukama we retired Kano Charles Okello Engola mu maka ge. Mu kuba amasasi atwaliddemu n'omukuumi w'oku Lusegere Lieutenant Nadia Timo ng'ono embeera ye mbi. Sabiti olusse mukama we agenzaako amasasi mu bbanga okusinza akatambi akakwatiddwa nga naye tanneeko amasasi agamutiddewo mu saaluuni. Abooluganda olutegedde okuttibwa kwa Minisita Okello ne bazirika. Abeerabiddeko n'agabwe bategeeza nti Sabiti olumaliriza okukola ettemo agenza kuba amasasi mu bbanga nga bwabulira abantu bamwesege. Kubanga magazini agisiddeawo olumaze okuba okunakkirira nga agenze ng'akkirira ng'akuba n'agenda wali eyo. Omusajja nti nabanja ebbanga ddene basasula ekirala abaana be tebakola kitibasoma. Kyokka amyuka omugezi w'eggye UPDF Kanodde Wakiki ategeeza nti kyamukisa mubi omusirikale ono kubanga yesse naye banne bakubayambako okuzuula ekituufu. I'm sure if he was alive we would have taken him for mental checkup, but unfortunately he killed himself, and probably his colleagues he was working with will assist us to know a little bit more. For the past 1 month he has been attached to the minister. Abudde nti banne bandibadde babaako kye bakola singa amulabye nga yeeyisa mu ngeri etali nnungi. Omusirikale yenna bw'aba yeeyisa engeri gy'otategeera musirikale munno gezaako obuwulire akuddako okulaba nti ensonga ezo zigonjoddwa nga tezinnaba kuvaamu ebintu. Omu ku beerabiddeko ye Haji Latif Sebaggala ng'agamba nti aliko byabadde agenza okugula ku dduuka n'alaba omusirikale ng'ajja kuba amasasi okuva mu kikomera. Neiba wange kati mbadde nve ekasaasafu n'ekitundu nenyimirako awo waliwo edduuka linnyimiriddeko bwe nyimiriddeko mbadde nina byengula ngenza okuwulira nga mpulira amasasi ngenza okulaba nga nnengera emmundu waggulu nga ndaba batandise okuba amasasi badde eno ogenda okwekanga nga ndaba omusirikale ayambadde uniform ng'akola ki ng'akuba amasasi. Kye mbagambye ateeka okuba nga alina kyakoze eka tumale okugendako eka okutuuka awaka nga maiti ya honorable minister egudde wansi abadde amaze okweteeka agenda mu cabinet meeting ali mu suuti bulungi nnyo ng'ali wansi era ng'abaana bali awo bakaaba bokka. Embeera enesudde ab'ebyokwerinda okuva mu bitongole ebyenjawulo ebizinzeeko ekifo kyonna okutandika okunoonyereza nga bakulembeddwamu akulira ekitongole ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango Tom Magambo n'aduumira poliisi mu kampala Emiliano Stephen Tanuyi basibye akaguwa okutangira abantu okutuuka waddiziddwa omusango. Abantu bakuŋŋaanye mu bungi era enguudo zikwatiridde nga beewuunya ekituuseewo. Baminisita bangi basukiddemu okubaddewo ebyamawulire Dr. Chris Balyomunsi, minisita w'ekikula ky'abantu Betty Amongi nga bano boogedde ku mugenzi. Amongi yagambye nti baasembye okubeera naye Namutumba ku lunaku lw'abakozi eggulo era n'omukuumi we Sabiti yabadde naye. And also to confirm as a ministry that this particular bodyguard has not stayed with the minister for long. It's only for about 1 month. So there cannot be any other consideration probably related. And one of the reasons we keep changing them is to avoid familiarization. Balyomunsi asaasidde abafamili n'enganda olw'okuviibwako omuntu waabwe naye nga baakunoonyereza okutuuka ku ntobo y'obuzibu buno. Minisita abadde ayetegeka kugenda mu cabinet bw'abadde amaze kwambala n'ayingira mu mmotoka kati bodyguard waliwa ajako kana kabika bendera okuti bakusimbula ku driver ali mu ntebe bagenda oli nakokinga namundu nakuba amasasi ADC ate nayayo kati minisita nagezako kufuluma wabweru naenda mukuba amasasi nafiirawo kati poliisi nabali okunoonyereza batandise okunoonyereza kiki Yerukwago asaasidde abafamili n'asaba gavumenti okutunula mu nsonga z'abasirikale ebikola nga bino bireme kubaawo.
message nkulu nnyo eri mu ggwanga eri ddala abalina obuyinza nti omuntu ali mu security n'akola ekintu ekifaanana bwe kiti nga yeekyaye. Ronald Kassa ne Sulaiman Mutebi bakusakidde eggulu eno.